nangaba kusibudde naye bbolo weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atikko masira ogwali omusulu atikko masira embeera tempisiza bulungi n'akato. Kitalo nnyo, kitalo ddala nga bwe mutulaba olunaku olwaleero abalaba puroguramu yaffe eri eyasooka bwetyo twafunye amawulire nti omwami oba omupakasi nga bwe mwamuyita nti yali afudde. Tetwasobola nno kujja mangu ago naye ate olunaku olwaleero tusazeewo tujja eno nga omukyala alina by'atugamba, alina ensonga zate ezaamusiba sayidi eno gye tuli. Kati nga bw'olaba twagadde okukakasiza ddala era nabo ne basalawo okutulaga we baagalamiza omubiri gw'omuntu oyo, so kyekino ekyalo Kaliro omuntu ono we baamuziika. Tuli n'omukyala then ate tuli ne taata w'omugenzi. Bannaffe aba Healing Garden basangibwa ku Muganzi Razza Rooftop ewali Skyview Restaurant. Bakugamba nti no bajjanjaba endwadde zino wammanga, okwoza mu nseke, bajjanjaba ebizimba nabo batagenda mu nsonga, ate era ne bajjanjaba ne infections. Bakugamba nti osobola okubatuukako ng'okozesa enamba eno ey'essimu nooti 752 62 77 99. Mbaddiramu nti aba Healing Garden batuukako ng'okozesa nooti 752 62 77 99. Be bannaffe aba Healing Garden. Bwe tuva wano tugenda kutandika emboozi yaffe ng'omukyala atubuulira kiki ekyabawo, kubanga lwe twava eno twalina essuubi oba oliawo nti omuntu ajja kuba ng'atereera. Omukyala agamba nti waliwo ensonga ezimusibye eno era nga oba oliawo aba famire bagamba nti yeyaviirako omuntu oba okufa. Tugenda kugenda n'omukyala ate oluvannyuma twogereko ne taata naye abeeko byatugamba, so tovaako lindirira. Nkwaniriza nnyo omulungi mu puroguramu eno ebintu bizibu, nze nasayidi okutuusaako nate era njagala okwebaza mu mwena ababeera ku puroguramu eno nga mulaba mwena abavaayo okuyamba abantu. Mwebale nnyo, mwebale ddala abatugoberera, abatuwa amagezi mu bintu ebimu, namwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku olwaleero tuze kwongera kumanya ku nsonga eza famire emu gye twakulagako emabega ey'omwami nga baali baloga amagulu. Abantu ekyabanguyira yali omupakasi eyayagala mukyala wa boss, n'afuna obuzibu magulu ne gazimba. Byaliwo abala puroguramu eyo mwabitegeera bulungi. Mukwana
kiki kyesinga okulowoozaako ebintu ebitonga bituusewo? Kyensinga okulowoozaako nsaba mwami wange yonna gy'ali akkirize mwetondera nsonyiwa oba ngenda kuŋŋamba kisikitidde kuba ebintu ebisinga obungi byonna bitambulidde ku ye naye simanyi kyakola sente zigenze naye era situuka ku kituufu naye nsaba nyambe yonna gy'ali bw'aba awulira ku ddoboozi lyange ng'akimanyi nakuba mukyala kyokamyewo oluvannyuma lw'okufuna essimu nti omwami oyo yamala n'afa. So kitalo nnyo, kitalo ddala. Tetwasobola kutambulirawo mu kaseera ako mwe baatuyitira naye olunaku olwaleero tugezezaako ennyo okuba nga tukomawo tulabire ddala n'okwongera okumanya kiki ekyatta omwami ono ate nga twagenda okuva waka ng'abantu bano eno nga kugamba tungangaba abafunye solution yakyo. So simanyi ki kyaliwo, simanyi biriwo ate era simanyi bigenda kubeerawo naye nga tulina omukyala sawa yakakati agenda kuba obaoliawo tubuulira. Njaga beebaza nnyo mmwe ababadde beewaddeyo nga mugamba Nasalinze nina omusawo bwatine bw'ati oyo amala kuwona alyoka asasule, Nasalinze nina sheek oyo amala kuwona alyoka asasule, Nasalinze nina omuntu bwatine bw'ati oyo ajja. So mwagezezaako mwebayi ddala naye nga tubategeeza nti omuntu ekituufu kiri nti yafa. Okay, mukwano nsanyusa okulaba. Twezze ffenna tupapa oluvannyuma lw'okufuna amawulire naye nga nyongera okugamba nti kitalo ddala kubanga obaoliawo si kye twasuubira naye mukama watyo yasazeewo. So omuntu babadde bangi bwe baatulaba nga buli omu agamba njagala mbakola ekyo njagala mbakolere kiri okitegeera naye kwegamba naffe amawulire gatumazeemu amaanyi. So yensonga etwese olunaku luno olwaleero omuntu agenda atya kiki ekyaliwo bintu byali bitya cause bibuzaabuza oba oliawo ffe twali tulina essuubi mu ngeri emu oba endala. Ffe kye twalina nga tumanya ajja kutereera naye era byatulemerera ne bigaana kubanga twakubira omwami oli ennamba y'essimu gye baatuwa ne tumukubira n'atuwa ennaku z'omwezi ze tulina ogendayo tumusisinkane. Kati deni mu kunoonya ssente ze yatusaba ne tusooka ne tufunawo ekitundu atwagala tumuyise mu bwangu kuba embeera yali ekoze eki ng'egaanya. Kati tuba tufunyeewo ekitundu ne tugamba kale katugende ne zino ze tukoze eki ze tufunyeewo osanga we tunaamunnyonnyola ajja tukolera ku mulwadde waffe nga bwe tunoonya balansi asigaddeyo. Kati ne tutegeka olunaku nti lunaku bwe luti lwe tugenda okugenda. Lunaku ne lukya ku makya ne tunaaba ne twambala tukole ki tugende ew'omwami gye baatusindika. Nze nali nkyali mu nju nkyali mu kwambala senga ali mu kunaaba. Kati namaliriza okwambula ngende omulwadde gy'ali nsobole okumukola ki okumukuuma deni ne senga gy'akola ki ayambala okutuuka mu nnyumba nga omulwadde takola ki nga taliimu. Kati mba mbuuza senga omulwadde gwe tulese muno aliwa mulwadde simulaba ngenda okuwulira eri waggulu ku kkubo eri nga bakuba enduulu. Kati nze mu kupapa ennyo okuddukayo ngenda otuukayo nga yo mwami wange ng'emmotoka emukoze eki ng'emukubye afudde. Tekyakwewuunyisa? Kyanneewuunyisa nnyo kuba si kye nali nsuubira era si kye nali ndowooza kuba nali nkimanyi nti omwami engeri gye yatuwa gye yagenda naffe we tunaatuukayo kinaatukola ki kinaatwanguyira naye munnange ffe kyatulemerera ekigaana. So omuntu afa emmotoka emukubye kiki ekyaddako awo? Actually kati emmotoka we yamala omukuba ne tumutuukako awo ne tumuyoolayoola ne tumutwalako mu ddwaliro nga tumanyi nti nno mulamu tuba tuyingira kale just eggeeti tuyingire munda omulwadde we yakutukira. Mingi nnyo by'oyinza okulowoozaako kubanga like lunaku lwali lwa kugenda omuntu oyo atandika okujjanjabibwa oyinza okugamba lwaki teyafa muzira ennaku ez'emabega lwaki yafa ku olwo teweebuuza ebibuuzo bwe bityo. Mbyebuuza era nabyebuuza naye ne ŋŋamba nti Katonda bw'abanga waasazeewo oba tolina ngeri kijjo ojja kugaanamu. Mutuuka kujja kuziika bintu byali bitya?
twatuuka wano eno ne tusangawo abantu ne nsangawo ne taata w'omulenzi naye yaliwo. Nambuuza bitambudde bitya, omulwadde yakuvuddeko atya n'afa, ne mbimunnyonnyola era nga bwe mbikunnyonnyodde bwe byatambula. Bwe twatuuka omwami n'agamba, omwana wange afudde naye afudde ku lulwo. Gw'oviiriddeko omwana wange obulwadde obukoze ki? Obumuse. Ne mmwetondera ne mugamba muzeeyi oba nze nvuddeko obulwadde obusse omutabani nange saayagadde akole ki? Afe. Kubeera nange nabadde omu ku abo abamwagala mukala muleke oba tugende okwawukana nga mulamu naye kyagaanye. Kati ye nga kiki ennyo like akimanyi nti obadde n'omuntu ono mubadde mwenna amanyi nti obulwadde gw'obuleese. Era yagamba obulwadde nze mbuleese lwa nsonga nti yagenda okufuna obwo obulwadde obwamuviiriddeko okufa nga tuli ffenna. Era ng'akimanyi tuli naye. Kati era yali alina okikakasa bulungi nti obulwadde bukoze ki. Kubeera namukubirako ku ssimu ne munnyonnyola era ng'omulwadde engeri gye yatambulamu, embeera gye yayitamu era n'obulwadde enfuna gye yabukola ki, gye yabufuna nga njagala akitegeere. Kati deni n'akitegeera nti bwe kiti bwe kyatambula n'abeerawo ng'akikola ki, ng'akimanyi. Naye kati obudde buno bensobedde simanyi bwe ngenda kukikola. Taata ye nga taata ayagala omwana we, ayagala nga mulamu. Ate nze simanyi bwe ngenda kikola kumuzzaawo nti mulamu. Kubanga olwedde nange nali nsazeewo nnoonye ssente mutwale mujjanjabise naye nfunako ekitundu naye ne bigaana. Ku budde buno simanyi nange bwe ngenda kikolera. Ye agamba nze naviirako omwana we okufa. Kati ku ssaawa zino mukyala Nassali n'omusika gwe bateekako nti nno musika asikira mwami wange. Naye obulwadde era obwaluma omwami wange naye kati obudde buno bwe bumuliko bwe bumuluma. Twali wano eno ne ssenga ng'abeerawo munnange nange ankumeekume. Naye bwe twamala okuziika taata w'omulenzi n'agamba temuva wano okuggyako ng'omuzzukulu wange ebimuliko oba omusika ebimuliko bimala kumuggwako. Bwe biba tebimuweddeeko kitegeeza temulina kuva wano. Kati ssenga ye munnange n'afuna entambula gy'atambulamu ye n'adduka n'andekawo. Obudde buno ndiwo nzekka. Sirina gwe mbeera naye simanyi bwe ngenda kukikola. Naye ye ssezaala wange ye ayagala mutabani we atereere. Naye simanyi bwe ngenda kukikola. Ogambye nti wamunnyonnyola ate nga ne mu kusooka luli wamukubirako essimu. N'amanya buli kimu ekitambula. Naye ye agamba nze naviirako mutabani we obulwadde obukola ki, obumuluma. Naye ng'ate nange saayagala nti naafe. Kuba nange nali mwagala nga mulamu. Nagezaako nenkolako buli kimu kuba ssente nga bw'ozimanyi nti nali nzijja mu kulima, kupakasa, kukola buli kimu era nga omanyi nti omukazi tolemererwa. Naye era ne bituuka ekiseera ne binnemerera nga sikyalina kyakkola. Okay, kati taata ono olowooza nti because oli yafudde ekituufu ye tagenda kudda. Olowooza obusungu buno tabufunye kuba nti ate n'omulala afunye ebizibu. Era bwe nkimanyi nti obusungu bwabufunye. Naye simanyi bwe ngenda kikola mwetondedde n'agaana. Ngezezzaako nga bwe nsobola. Naye agaanya ngamba okuva wano oba okunta nga mwana we maze kutereera. Naye nange simanyi kimuliko. Njagala tuddeeko katono. Omuntu ono olunaku lwafa. Okay, mubadde mu bino byakwetawula byakuziika ki. Temunaba kufunako budde mukubireko omuntu oyo omusawo oli kusimu. Omusawo twafuna kale yatumukubira n'atugamba munkubidde leeti obudde bwe nabawa bwali bukoze ki. Lwaki nandowooza nti yandibadde abagamba nti bannange bwe muyisa olunaku bwe luti ebididde era yakitugamba. Naye ne tugamba akati tugenda olwedde nga tetunafuna ssente ze yatusaba kuba yatusalira omuwendo gwakola ki bwayagala. Jjukira naliwo omu nga senga nina omuleka ku mulwadde nze ne ngenda ne nnoonya ekikomi. Ne ngenda ne nnoonya ssente ne nfunako ekitundu deni ne zitawera zonna kujjula. Ne ngamba senga kati nga bwe nfunyeko kino ekitundu tugende tukole ki tumwegayirire omwami ono ajjanjaba omulwadde deni nga bwe nnoonya ssente zikola ki zinaaba zisigaddeyo.
Singa n'agamba oba ofunyeko ekitundu tumutwale ojja kundekayo nze eri ye basigale nga bamukolako gwe okole ki onoonye ssente kubajjukira nali nina okunoonya ssente ate nga nina ofuna ekyokulya nina ofuna ekyokunywa byonna nga biri ku nze kati nga nina okudda n'enjiya buli kimu sobole okuba nti bakola ki bafuna buli kimu ekyetaagisa kubuledde omulwadde yali ayagala okufuna buli kimu endya yentono ayagala okunywa naye ng'okulya buli kimu okakakikako oba okireese n'osanga nga adduse wamulese taliiwo n'otandika ate okumunoonya nti ate wuuno agamba ebintu ebityo omuntu ono lwabafaako wali obaddekawo kino kigenda nnyo ku baami abaami bwe bazaala mu bakyala ebiseera ebisinga abaana oba abaana ne bafa nga baami bano tebannaba bategeera eri babeerawo mu kutya okitegeera nga kiggwe walina omwami oyo wangambye nti taata wali wamukubirako n'ompulira ebizibu byalina like tewatya nnyo bantu bano kugamba obatuuseko otya obatunuddeko otya oba kitegeera era ne tutya kuba nze nasooka n'ensigala eri ebbali twasigala ffe eri ebbali n'essenga ne tugamba tetugenda kusooka kufeesinga bano bantu kuba tekijja bayisa bulungi kubanga oledde ye taata w'omulenzi yali akimanyi nti nze navaako olumba olwakola ki olwatta mutabani we kati ne tusooka ne twekwekako eyo ebbali nga bali wano beecwacwana bayomba neŋŋamba senga kati tugenda kukola tutya senga naŋŋamba tewali kyetugenda kukola wabula kyetugenda okukola kiri ekintu eki tulina kusiba mutima ne tuguma tetutidde ekibaawo kyekiba kikola ki kyekiba kibaawo tugende tubeerewo kyonna kye batukola kye tujja okgenda nakyo kuba ku budde obwo nali sina kyengenda kukola ki kyengenda kukola nga nina kuguma n'entambula neŋŋenda ewali omufu n'entuulawo nga abantu bakola kutunuulira batya bakutunuulira n'oyitawo ne bagamba oyo yeyase mutabani wa gundi n'oyitawo nti oyo mutabani wa gundi oyo yavuddeko obulwadde obumutta yali mupakasi yali akola wa mwami gundi kale ebintu nga bwe bityo era naawe woobimanyi nti mu bantu tebibulayo era baba balina okukyogera neŋŋamba kati sikyalina kyakkola kyakkola nsalawo neneekaza era nga bwe weekaza n'ogamba nti kati kanneekaze ŋŋende neneekaza nejja nempita mu bantu nembabuuzaako awo naye ng'era obabuuzaako bakutunuulira bubi bakutongamu emimwa beesooza bayomba neŋŋamba kati siina kyakkola nennyingira nentuula omwami wange we yali we baali bamwebasizza bwe wali mu mbeera eyo tuddako emabega katono nti omwami wo twamukubira yes natubulira kyekyokola omuntu ono bwafa obanga tebakubira oli era bwankubira nenkwata enamba ye ey'essimu nemukubira nakuba emirundi 3 kuba nakuba ogusooka nagaana okukwata nenziramu nenkuba ogwokubiri nagifuula bizi nenziddamu nengikuba omulundi ogwokusatu nanyamba nankwata nemugaba munnange omwami gwe watulagirirako gye tuyina okugenda mulwadde gwe nali ngenda otwalayo yakola ki yafudde kiraba nemubuuza kati ngenda kola tutya yanziramu kimu naŋŋamba nze sirina budde bwammwe nze nange nina ebizibu byange kasita nabalagirira gye mwali mulina okukola ki gye mwali mulina okugenda kati awo ebisigadde byammwe najjako essimu kati ku budde buno ne bwenkuba essimu ye tekwatibwa ogambye nti awaka wano omusika like yafuna ekizibu embeera eri etya kale omusika bwe twamaliriza okuziika netudda ewaka netubeera ewaka netukuma olumba ewaka kale muba muli awo mumaliriza bye mukola agenzeko oba mu kisenge okuwummulamu genda okutuuka mu kisenge ate mwabalese eri mugenda owulira emiranga akuba emiranga akaaba okutuukayo ng'omusota gukoze eki kumwezingiridde deni kati we mugendera munoonye omuggo muleete mugukube negukola ki negubula bubuzi ate ng'otuuka mu kisenge omw'omusika mwali nga temuli nti no bamulimu ekituli tewali nti no osobola okulaba bawano njatika nti gukola ki guyitamu naye naffe ne tukyebuuza nti guba guyiseewo okukola ki okubula gutambule gugende ne gujja ne gubeerawo we muleeta emiggo mugukube ne gubula buli we muleeta emiggo mugukube nga gwo gubula
kukola bubuzi. Kyatandika ddi? Omwami wange olwamala okufa wayitawo ennaku, olunaku lwali lumu twali tutudde awo mu kidaala ngaawo omanyi nti n'abantu mubeera mu masanja muli awo mutudde, genda olaba omusika agudde walumala okugwa ate omusota temulaba na gye guvudde, genda okulaba nga yeeziringula okumuvuunula bwe bati nga gumuli mugongo gukola ki gumuliko ye ku mubiri, ne mugamba oba ate kati omusota guvuddewa, ne muyayaana muleete omuggo okugawula bwe muti okukuba okuba bbanga nga omusota tegukola ki, naye ate nga wali mu kusooka oba ogulabye nga gujja. Binneewuunyisa kuba nange neebuuza omusota gye guba guvudde, ate n'otuukawo n'otandika okulaba omugoleesa emiggo, buli muntu ali mu kunoonya miggo akole ki akuba omusota, ate omusota ku ssaawa esembayo ne gukola ki ne gubula. Kati awo we neebuuliza ngenda kikola ntya. Kati ogwo omusota mukyala Nassalimu enzijja yaagwo kale aba ali eyo muba kale agenda nabeera kale kigumujjira nnyo ng'agenze mu buliri okukola ki okwebaka, muba muli awo kuba naffe era tuba tugenze okukola ki okuyingira mu nnyumba, ogenda okuwulira akuba emiranga, guuguno omusota gujja, nze munzize eyo, nze njagala kudda gye nnava, mumpe enkumbi, njagala genda kulima. Kati awo ne kimpa ekifaananyi nti kitegeeza oli omwami ekyamuliko era obulwadde obwamuviirako ekyo nti n'omusika bwe bukola ki. Kuba teyaliiwo nti amanye nti oli omugenzi nti ebyo byabadde akola ki ayogera. Naye omusota olujja n'atandika okulajjana alogootana, kito kyonna asula alogootana. Kati awo ne muzeeyi naye n'agamba kitegeeza obulwadde obwatta mutabani we n'ono omusika gwe bugenda okukola ki bwe bugenda omutta. N'agamba nze ebyo tobimbuulira, njagala abaana bange nga balamu, ekitabo ekyo oba oli yafudde oyo tumuleke nti Yesu yakoze eki yafudde, naye ono alina okuwonyezebwa. Kati obudde buno sirina ssente nti ntambule oba mutambulireko mutwalewo oli omwami gye baali batulagiridde nti akole ki nti atereere. Ndiwonze kase nga abadde annyambako tukikwasaganye, naye yafunye ye gapu wakola ki waddukira n'agenda. Kati ndiwonzekka simanyi bwe ngenda kikola. Bingi bannange nga muyinza okubirowoozaako oba gwe oyinza okweteeka mu kiti ekyalimu nawe noyongera okufumitizamu n'ogamba naye singa nze abadde omukyalo ono ate bw'obeera musajja n'ogamba nti singa nze abadde taata w'omuntu oli taata w'omuntu ono gwe bakola ki gwe beegerako, ebintu by'okufiirwa bino bizibu. Baba emirundi mitono nnyo gy'ogenda mu kufiirwa n'otawuliramu gundi yeeyamuse bibeerawo byaliwo tubiraba oba mukitegeera, naye ng'ebiseera ebisinga obukakafu abantu baba tebakola ki baba tebalina. Mukama akuyambanga n'obeera n'obukakafu aba akuyambye nnyo. Bw'ofuna ng'oba obukakafu ate ng'omanyina ki ekyokukola, Mukama aba akoze ki akuyambye. So like obulamu bwo n'abantu bano like oli mu buwambe okitegeera buli butya okeera ku makya like abantu n'obatunulira olunaku olumalako otya. Era mbeeramu awo mpola mpola kuba we mbeera mbabeeramu naye nga siyala nga bulijjo bwe mbadde mbabeeramu nga wali mulamu. Era obeerawo awo ne bakutunuulira tebakufaako, buli kimu olina kweyiiya gwe wekka wekka. Kati embeera nendabanga ennemeredde simanyi bwe ngenda kikola. Nesenga gwe naalibadde ngamba nti mbeere naye yakola ki, naye yadduse yagenze. Kati obudde buno ndi mu bbanga sirina gwe ngamba nti ono, era ensonga lwaki nakubidde essimu njagala nkwebuuzeeko kuba kati wano wendi ndi wabi ninga muwambe. Bw'ogamba nti otuleke emmanju ate nadda emiryango, bw'ogenda emiryango omulaba omwetondere, n'avaawo n'agenda mu nnimiro, n'avaawo n'atambula. Kati kwegamba ebintu nga bwe bityo nange binnemye okukola ki okukwasaganya, kuba naalibadde ngamba nti ntuule naye tuteese tulabe kye tukola ki kye tuzzaako, naye yagaana nze njogere naye era nteese naye, naye nga nange sinze nayagala omwami wange akole ki afe kuba nange nali mwagala. Naye kati simanyi bwe ngenda kikola mukyala Nassali oba muzeeyi muneegayirireko muneetondereko ansonyiwe. Nsobole okuva wendi nsobole okuyiiya 10 ntambuleko ndabe omwana ono kyanaaba akoze ki kyanaaba aliko. Kitegeera.
Okay, so yembeera nno eri wano eno muzeeyi ndowooza tugenda kuba tumufuna ndi omusika ayogerwako naye tugenda kuba tumufuna so sagala weeraliikirira abantu weebali naffe twagala kwegamba ntutabire bulungi ove nawe mu buwambe ya ove mu buwambe ate muzeeyi naye akakana omutima ate n'omusika naye ndowooza akole ki atereere si bwe kiri okay byebyo nno bye tukyalimu tugenda kulaba ate ku muzeeyi tulabe ate ne ku musika then tulabe tugenda okukwasaganya ekintu kino so tukusuubiza nti oba oliawo tujagezaako kyonna kye tunasobola obudde bwebwo tugendagendako omukuumulamu bwe tudda tukomewo ne muzeeyi naye ate abeeko byanyonyola tavaaka embeera tempisiza bulungi n'akatono